obulamu butambula butya? Okay. Mukyala we yatutuukira n'agamba nti mulina obutakkaanya waka ku baana. Kwe kumanya nti bitambula bitya era byavaawa okutuuka ku ekyo okuky'abaana. Kati madamu Nakaccwa waliwo obutakkaanya nange. Esewo. Taali tetukkaanya n'anooba munagenda ewaabwe. Bonna banaagenda ewaabwe. N'aŋŋamba nti tagenda kudda. Yaŋŋamba nti tagenda kudda. Nimala ennaku zera nga mukubisemu yaŋŋamba nti tagenda kudda. Ngendayo naye nankinyira nti era tagenda kudda. Naye ntwamba alina ebinatwalayoko ne bayaliwo obuyambi bw'abaana. Kati oluvannyuma nenziramu nemukubiranga era nkasiza nti tagenda kudda nengezaako okwogera naye. Oluvannyuma n'aŋŋamba nti mbadde siri wakudda naye Okay. nange mbitaakanamu singa sirutegeera. Olwo we yanoberanga alina abaana bameka? Alina abaana babiri. Ate noono omwana omulala omulenzi ono nga naye waliwo oko obutakwatagana mu mwana oyo. Lwaki ng'ombuusabuusa omwana? Kale waliwo era n'embeera yaliwo biki ebyo era tebitegerekeka. Ebitategerekeka bitya bituuse okuyingizaamu omwana? Yaliwo simanyi ngenze kusaba ku kyaki bwebityo ate ngina nti omusajja musiraamu sikolaga akale n'ebyo. Omukyala si musiraamu? Era si musiraamu. Okay, kati gwe omukyala ng'oli mwami musiraamu omugamba tulina kusaala ate ye nga awoza agenda mu kanisa? Ng'akale nga yebba webbi. Eye nga yebba bubbi. Tubeera n'obutakkaanya bavaako ebyo. Kati omwana naye tugezaako nebangezaako nebambuulira nti naye omwana we naye nakakasa nti omwana wange. Mpulira. Nengeza nzijanjaba neŋŋamba naye tujja kulaba mu maaso omusajja. Gwe lwaki wafunamu okwekanga oba okweraliikirira oba okubuusabuusa amangu ago ate ng'omuntu aba agenze bugenzi ku kyaki? Ate omuntu waba aba akusabye nga teyebbye wabeerawo enjawulo. Okikweraliikirizaamu? Kineraliikirizaamu nga n'obutakkaanya naye mugamba nti kristo bwe mba maliriza bino byenkola alina ka pulojekiti njagala kuzimbamu nga kujjako omusaala naye nali sinaba kutuukako ebyo n'akisiga era nga sikyalina sente kikola kikolako era yabeera mbeera eyo. Olina abakyala bameka? Abatongole? That time era nalina abakyala babiri. Kati omukyala ono omuyinamu abaana bameka? Kati bali basatu. Bali basatu. Babiri abo. Gwe weekakasaako omu? Ababiri tobeekakasa? Wamugamba nti ebyo tobitegedde eby'omwana naye olina akapolitiko kweyagala okuzimbamu gunaakamaliza nga mubyogerako? Nga tugenda ku musaayi ofaaminga ekituufu naye yakakasa nti kyemanyi nti abaana ki abo kati bwe nafuna accident saasobola kola ki bakebeza? Saasobola up to now era nkyalimu. Tewasobola bakebeza n'omugamba atambula agende n'abaana be? Nemugamba agira atambulamu n'abaana. Nga tufunye accident tolina kulabirira ate omukyala omugoba n'abaana tosobola kulindako? Nali sobola okulindako naye nga kale kikwasa sometimes obusungu nembeera nga sobola kugumiikiriza ekyo kiba kiriwo. Bwe wootuna ku baana n'oli obusungu obukutta naye ate omukyala yakulabirira bwe tewakirabamu nti omukyala ono yandiba nga akwagala nnyo nga nekyagamba kituufu kubanga ogudde ku accident yakulabirira ate omugoba ate tagenda gwe nga tokyebuuza? Naye nawaza nabirako omulala naye ye kwe kutambula n'agamba nti kagendewa Bukedde. Bamuwa amagezi ganajja ku Bukedde. Kuntuukako ne baŋŋamba naye onokkiriza najja kukkiriza olwokuba nti njagala amazima. Omanyi kikwata ku baana bana babiri. Amanya gaffe? Amanya nze mukozi Ayisuufu. Agenda sooka abajjako ebibakwatako kubanga eri gye babiweereza ebintu tebajja bakolako nga tebafunye ebibakwatako. Cheka wano erinnya lye. Cheka wano.
kale on behalf wano wandika kule family yange then osayinige wano Lydia. nga bolaba abasawo bamaze okubajjako ebibakwatako kuba nabe balina obiteekerako nga baweereza samples zino zibagenda obbajjako. Ekigenda okuddako kwe kubanga babajjako samples taata n'abaana babiri. Era nga bolaba badokita bali mu kweteekateeka bwe bambala enkampa basobole okuba nga bagenda maaso n'obajjako samples. Ekigenda maaso taata bamujjako samples bagenda okumakinga n'abaana bano ababiri. Taata kuli Yusufu era nga bolaba Dr. Nelson agenda maaso omujjako sample ezize. Kati essaawa eno omuto Pretty ge bali mu kujjako samples oluvannyuma lw'okumaliriza okujjako taata. Kigenda maaso ye mwana ow'okubiri nga bamujjako sample naye. Jjukira mu mbeera eno abaana bali babiri bagenda kuba bamakinga ne taata bazuye ddala ye oba nedda. Twagala Dr. Nelson atubulire ki kye bakola essaawa eno laba bali mu keetalo naye basaanukula bwe basiba ki ekigenda maaso Dr. Kati wano tuba tupakinga samples zino mu envelopes zino nga tuzaawula okusinziira ku mannya g'omuntu. Esooka yani? Eno esooka ye ya taata. Tugipakinga ne tuba nga tutaddeko nti taata saawa eno aba tuba tumuyita asuubira okuba taata oba mu lufuutifuuti alleged father. Kakati bwe tumala ogipakinga nebanga esobola okutuuka mu laabu nga yanjawulo ku ndala. Netumala netuteeka mu envelope bweti sample collection form and instructions. Muno netuteeka muno kakati tulina forms zetuba tujjuza. Forms zino ziraga amannya g'omwana asooka, ebimukwatako ddiro yazaalibwa n'ebimukwatako byonna. Kati awo bino kwe tusinziira okwawula sample ku ndala era ebiri wano ku sample collection form bwe tumala obiwandiika taata asayininga ku lulwe ne maama n'asayininga ku lw'abaana, abazadde basayininga ku lw'abaana. Kati ne kiba nga kitegeeza nti batukkiriza okukola endagabutonde okugeraageranya oba omwana ayina oluganda oba taata ddala yamuzaala. Kati awo bwe tumaliriza ne tubipakinga netusobola okuba nga tubitwala mu laabu. Era wano bwe tutuuka mu laabu tubipakingira ddala mu bokisi ennungi ne tubitwala ne tubitweka ku courier company ne tubiweereza mu America, mu United States of America, awali eddwaliro ekkulu awakolebwa ebintu bino okumaliriza ne tulyoka tufuna rizaati entuufu. Ekyo nakyo ekyokubajjako samples kiwedde. Katugenda kuba tulindirira busobole okuba nga bukala olwo nno babupakire mu bukeesi bwabo obugenda okuba nga buweererezebwa gye bagenda okuba nga babukeberera. Byonna tulindirira science kyagenda okuleeta tulabe abato bano ababiri omulenzi n'omuwala ddala bamukulu mukoza Yusufu oba nedda. Olwo nno Nakasumba ajja tubuulira bye byabadde agamba nti nedda omwami alimba. Aho najja tubuulira wa gye yazaala abaana bano. Naye ate bwe kinaaba nga ye maama ayogera mazima nsuubira ate taata
ndoza anaaba alina okuba nga amugatta awo olw'ebyo byayogedde ebyakalebule. Byonna tujja kuba tetubirindirira nga results zaffe zikomyewo. Nga sinnakusuubula njagala okutegeeza oba okulozaako katono ku ebyo bye ngenda okuleetera. Mu kitundu kyaffe ekyokubiri ku mboozi eno byebyo. Ebivudde mu musaayi obiwulidde ssebo mukulu mukoza, kiki osobola otugamba ku nsonga eyo? Ndi musanyufu ku ekyo. Yesebo. Olw'ensonga kibadde kintu singa otokyankalanya. Amazima galabise. Bulijjo mugamba nti geega n'amazima gendiko aga Katonda n'awakana abadde avuma ebibuno ebinene omwana wange abadde tamuwa buyambi bambi Taata Sharifa bulijjo okugamba amazima nkwegayiridde va ku ŋŋambo z'abantu nkwegayidde n'oliba tolinange va ku ŋŋambo z'abantu nakubuuza ekibuuzo oyo eyagamba nti nze nayenda akwagaza ki era kikyanoonya wagana okunziramu. Ebyo nno by'oba olindirira ate mu kitundu kyaffe ekyokubiri naye nyongera okutegeeza abantu mwenna abakwatiddwako kifa akyetaaga obuyambi. Twafunyeyo abantu 3 eyasoose yatuweereza emitwalo 4 ne bajjako charges ne zigwera mitwalo 3 n'ezigwamu owokubiri n'atuweereza emitwalo 2 kati awo we tukyali tufunayo ne muzira kisa eyatuwadde n'atuwa obweyamu n'aweereza emmere n'agenda kuweerezanga emmere buli wiiki ng'ayitibwa Aklol Gabriel ng'asinzira Kaseese. Bw'oba okwatiddwako ssebo oba nnyabo kubanga baatulagiridde okusobola omutwala ewalala basobola omuwa services ku ssente ntono naye ne ssente ezimutwalayo teziriiwo lwansonga tetugenda muteeka ku booda okutekweweta n'okumutambuza nawo wala. Mwenna bw'obanga okwatiddwako ssebo oba nnyabo kozesa essimu eyo osobola okuweerezaako akasente osobola okukawola 5 ku New Vision osobola okutukubira essimu bweba byakukozesa ne tubinona woobiina oba ku dduuka kwegamba Shifa embeera ye si nnungi n'akatono n'olwo tetukowola kinnoomu akwatiddwako mu nsonga eno tuyambe Shifa ng'ate bwe tukyakola ku process ey'okulaba nti abaana bano bayambibwako ku gavumenti ya Bungereza ne beetaaga okulya beetaaga okusoma beetaaga okubeera n'ennyumba kwe basula. Mbadde Nakaccwa Rehema lwaki tosula bulungi ate tusisinkane olundi.